Olunaku olwaleero Mutundwe Christian Fellowship babadde bamaliriza ennaku 2 ez'okusaba n'okusiiba era nga ku kitoote pasita waffe omulungi pasita Warugaba Dennis yabaddeko. Tujjukire nti eno yakava Mbarara yabadde Mbarara for 2 days nga yagenze era ku mirimu gya Mukama yabadde wali ku Daystar International Ministries eyo side zayo Mbarara era nga abachurch galo nabawako ka update akatono akafa erudde eyo wano bannange se twasobola kubanga tubafunira naye yabadde Mbarara yabadde mu buweereza obwenjawulo erudde eyo era wano ngali ku katutke Mutundwe Christian Fellowship wavudde n'atunyumiriza ku story ak'omukyala yali amunonedde amaka zinagamba mu buweereza muno bwakwenyweza bwakwesiba bbiri mutalina we kumalizaako naye ate oba oyina Mukama Katonda sha tewali kirema ate naddala nosanga ne patananga naye ayina Katonda kyekiba kisinga because omukyala we yalumba mukyala wa pastor Warugaba namugamba baawo yanfunyisa olubuto because omukyala oli ayina Katonda pastor Miriam ayina Katonda ate amanyi omwami we ekyo kyokka kye kimataringa nti ensonga yazihandulinga mu kintu ekikulu nga talina nagwe yeebuzaako wabula nga yeebuza Katonda we yekka era naawa omwami we obudde ate kubanga tebyali bituufu of course naye olugendo lw'obuweereza lwakwewaayo mulimu bingi sitaani abatatudde akwata wano ne wali gwe kasita obanga oyina Katonda ng'okutte ku mulamwa bw'oti sitaani aba naye ayagala akukozese buli kimu. So pastor Warugaba Dennis waawe abadde atunyumiza mukyala oyo eyalumba mukyala we namugamba gwe baawo yanfunyisa olubuto tamanyi nti olubuto balulabirira omwana ali mu lubuto agenda kulyaki ebyo byonna gojja bisanga singa oba oweereza Mukama Katonda because bibeerawo naye biba byakugezesa ebisobola okutuusa nate ku kituufu bino byonna biba byakugezesa sitaani tatudde kale nzikiriza mbeere nga nkuwa pastor Warugaba Dennis n'obubaka obulungi bwatwalidde abantu ab'Mutundwe Christian Fellowship olunaku olwaleero. It's life in Christ, here we talk Christ, ebirala tetumanyi. Obukyaayi mwemadde nyimiridde nenjagala kuvaawo ngenda awalala. Waliwo olwo twali mu kusiiba nze n'omukyala wange bino abamu mugenda kubisanga ng'omaze kuva wano ate musumba Tomu yayogeranga mwana wange maliriza okusuuba toyiwa amafuta tokola ki ebyo nga tubiwulira nga tulowooza ebimu nga ndowooza bibiri ku balala. Yesu Kristo yebasibe nakyankalana nindowooza oba nagendayo mu mwoyo nga sitegeti waleero nga tumaliriza ennaku zino ez'okusiiba ayina ebintu byayogera n'olowooza asaaga era temubibwa n'abazze obe ng'olaba omaloya mba nakatuuka waka Mukama n'aŋŋamba genda mu lutalo. Ekirungi nze manyi Katonda bw'ayogera nange owo simumanyi naye naawe weeyigirize musabe ugambe njagala Mukama oneebikule neeyongere okutegeera ntambulire mu mpenda zo. Mba ndi awo ndaba mukyala nga nsindikira message omanyi kyaliwo gatuwa kafuluma wano abantu bangi ebweru mukyala nasisinkana mukyala wange nagamba musumba Warugaba wa lubuto namugamba ne bakwatagana ne banoonya ku kigo wano nga siriiwo kati omukyala namukyukira nagamba baawe teyakulekedde ssente z'okulabirira olubuto. Sitaana atambuza bigere era musumba Tomu atera kutusomera ebyawandiikibwa nti obubi bugenda kweyongera okuba bungi naye naffe abatuukiridde tweyongere okusigala nga tutuukiridde mu maaso ga Mukama. Nagamba maama tuno olubuto lwa mwami wo
lubuto lwa mwami tiyakulekedde sente alowooza olubuto lulyaki. Omukyala wange yaŋŋamba Katonda azirike akola kusingiraawo. Omukyala wange ebirowoozo ne bitabukatabuka. Okusiibako yali asiibye nga tukukyaliwo. N'agamba bulijjo omwami wange ebwato bwe yeeyisa. Yesu Kristo yeebazibwe. Mba ndi waka ansindikira message. N'agamba mwami wange nebaza Mukama wansanga ndi na Yesu era ondese ne Yesu wange. Bino mbikugamba olumu kusiiba n'okusaba. Njagala omutima gwo gubeere n'amaaso n'endowooza etandika okukyuka kubanga omulabe kino ky'olimu si kyayagala. Abamu ennaku zino z'osiibye zigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo bw'omwoyo n'amagenda go gajja kuba mapya. Naye omulabe Sitaani ye bw'otamuketa already kubanga ofuluma wano n'omusisinkana ku geeti. Nemubuuza omukyala wange kiki? N'angamba kiki kyotategeera? Tuli ku message, kiki kyotategeera? Kati mu spiriti yange nempulira waliwo ebimu oba bimunyiiziza nemuwa ekyawandibwa ekigamba kuuma omutima gwo kubanga mwe muva ensulo ez'obulamu. Kati n'aŋŋamba naye ekyo ky'obadde olina okuŋŋamba naye wansanga ndi mulokole ondese ndi mulokole. Naye nga eyamulumbye Sitaani gwe yakozesezza mulokole asabira wano naye n'okusiiba yali akulimu alina n'olubuto n'alumulaga. Kati gwe gw'otudde naye obulokole bwe tobumanyi, njagala gw'oba omulokole weka ove ku bulokole bw'abalala. Era bw'oba okabirira Mukama mu nnaku zino mugambe Mukama ndokolera ddala nkufaanane. Atolowooza nange nawunga nagamba oba bamugambye eki. Nze manyi wikinesi zange we ziri. Yesu Kristo yeebazibwe. Eyo area y'obwenzi era nagamba ne muzeeyi alumugamba nti musumba wa Lugaba abadde ankwana musigaze ompite ogamba wuuyo omukyala abadde akulumiriza nti obadde omwagala. Yesu Kristo yeebazibwe. Nemulinda waka seebaka naweereza nakomawo waka yasanga ntudde bedroom yange naye nga mu spiriti omwoyo gwange nga musanyufu ng'amanyi teri ono mulabe. Eyakikola yali mukatoliki, eyakikola yali mulokole naye nga Sitaani ng'amuyiseemu abeeko kyakola okutusuula wansi. Yesu eyatambula ng'akola bulungi agenda kutukola obulungi n'olwaleero. Era nze nkusabidde Mukama akuwa omutima omulungi gusigale nga guteredde n'omubizibu n'omu mbeera. Omanyi bwe yayingirawo olw'okuba nali musanyufu ng'amanyi innocent yalina akaleesu. Ningamba mukyala wange nga tonaba kwogera byonna mpa akaleesu ko. Nagamba akaleesu kaki? Ningamba njagala kuzinira amazina Sitaani twamuwangudde. N'atunuulira nagamba naye abanyankole. Niwe mugamba mpa akaleesu nkuzinira amazina. Era na kampani muzinira amazina ningamba tuwangudde tuwangudde nga
n'agamba naye kyokka abanyankole mwepanka. Nimugamba aha mbuulira mukyala wange kiki? N'atunuulira nga nze numusindala. Ate nze ayagala nze ndo nasabanga Musumba Tom. Ne mugamba ampe ennaku z'aneetaaga wano. Pastor Tom n'aŋŋamba Mande, Lwakusatu, Lwakutaano. Naye nze Mande yange nali najawulamu nga Mande mbeera ku lusozi. Yesu Kristo yeebazibwe. Njagala kulaga obulimba busobola okuswaza mu baana bo, busobola okuswaza mu maaso ga Mukama, busobola okuswaza eri boosi wo. Kati ko Mande nimpita wano nga ndaba siina kyenkola ningenda mu tawuni. Nyina ebyo naye ngenza okukola ebyange. Kati Pastor Tom nankubira nga ayina we yanaayagala kunsindika ne Pastor Kisitu tugende tusabire essomero. Nankubira bwana wa Lugaba oluddawa. Ninsooka ndi mu kibuga nindowooza oba ndabye. Ningamba Pastor mbadde ngenzeeko ku lusozi. Nangamba okay, Mukama akuwa omukisa. Mbadde nina we njagala kutuma ne Pastor Kisitu. N'abivaako. Laba akabenje we kajjira. Ndi mu takisi ntudde mu maaso ntuyimirira ku Toto Kabuusu nga ne Pastor Tom atudde anywa amafuta ate ntudde mu maaso. Kati nze bwe nalengera emmotoka ya muzeeyi Land Cruiser emyufu ningezaako kwekweka. Olimbidde ebbanga banaatera kukuwuzuula. Mumumanyi dadde waffe yeetaleekaana atasobola okukuba kasikaadi kamu n'owulira nga n'asimbula. Bamala kusimbula n'addamu nankubira nga tusikiridde. N'agamba bwana wa Lugaba nkulaba obadde ku lusozi olu ku lusozi. N'agamba bwana wa Lugaba nkulabye olu ku lusozi obadde mukusaba. Olowooza nawulira ki? Naweewuuka mu maaso ga Mukama nimpeewuuka ne mu maaso ga boosi wange. Era ekiddamu n'obwaliba nga akubuuzizza n'oyogera amazima ayinza okutwala kiri tomulimba. Kati gw'olimbye bantu bameka nga n'olwaleero walimbye ku makya? Kati nsi njagala kubalaga gw'omuntu gw'olaba ng'obutonotono bw'otasaako amaaso naye nga bulwadde eri abaana ba Katonda. Nenziramu ne mugamba Mukama muzeeyi nsonyiwa. N'agamba nakusonyiye edda kubanga obadde ku lusozi. Okuva olwo niŋŋamba Mukama kino nga bwe kinswaziza mu maaso ga Mukama wange mmanyi n'eggulu sirisanyufu. Era nze nga bw'onkubira n'ombuuza nkubuulira. Oba kibi oba kirungi nkibuulira. Njagala naawe olwaleero kubanga ndabye abawanise emikono mingi eri endalo eziyinza kubanga tizibadde tizikuwangula naye nga olinayo eriya naawe ku lububi. Olwaleero genda kukabira Mukama ogambe Mukama obulimba n'obukyayi n'okuwayiriza abantu abalala. Nze ndowa bwebanga nakikoze nkikubuulira oba ontwala luzira n'ontwala luzira. Nze siina kyentya bw'ogamba wa Lugaba wanjogeddeko nga nakwogeddeko njagamba yes nakwogeddeko mu gundi bweti. Oba nsonyiwa nsonyiwa oba tonsonyiwa bireke. Naye nze mbakubulira ekiri mu mutima gwange. Kale nimutuuza niŋŋamba mbuulira
n'alyoka ambuulira nagamba omuntu asobola okujja nga tomukwanangako nakugamba nti olubuto lwa bbaawa nimugamba mukyala wange wawulidde bubi nyina abantu bangi bensabidde abatazaala ate eriya ngimanyi nga bajjangamba musumba w'olugaba atuwazadde waliwo yatazaala era nankubira nagamba musumba w'olugaba nkuleetedde omwana wo azifu nti nze namuzaala. Njagala olwaleero okuuma omutima gwo kubanga mwe muva ensiro ez'obulamu nga tunoonya Mukama nga tumaliriza ennaku ze tubaddemu. Kuuma omutima gwo ogutereeze toguganya omuntu yenna ogwonoona. Niŋŋamba oyo omukyala ayinza kuba namusabira n'afuna olubuto nagamba kyogamba boosabira ne bafuna embuto ziba zizo. Ate okumanya nti Sitaani muyaaye omukyala yajja n'amwetondera nga wayisewo omwaka gumu wano soogera eri nga balokole bamutundwe. Kati webasobola okulumbira ffe Sitaani n'abakoleramu ate abalala. Njagala olemu okukolerwamu Sitaani okoleremu Katonda. Emirimu gya Katonda gisobole okulabisibwa kuyita mu ggwe.